In short, atazze mu debate ye yagiwangudde. Wali olabyewo nga atazze ye yawangudde ababaddewo. Ng'ate tazze. Why? Mwataddeko bye yabadde ayogera eno. Ng'olabira ddala kati bano bannaffe bagereesa bugereesa. Omanyi okugereesa n'ayogera. Kuboona abuuza nti mu information technology ogenda kukola ki? Olina atandika kakati avuka tebalina. Bagambye, how do you fix this? Mu bulamu bw'ensi eno bwonna bw'obeeranga ku mulimu gw'okola oba bw'obangako ng'olina ky'okola oba olina mulimu oba olina w'okolera oba olina bizinensi ng'olina ky'okola naye nga bw'oba toliiwo ng'ekintu ekyo ky'okola kikolebwa ne kisigala nga kitambula ne kikolebwa na perfectly weera okusinga lw'oliwo bw'obanga olina ky'okola mu bulamu bw'ensi eno naye nga ne bw'oba toliiwo n'obutabaawo bw'ekintu ekyo kisigala kigenda mu maaso nga kikolebwa ng'ate kikolebwa na bulungi nnyo okusinga ggwe lw'okikoze oba lw'oliwo. Mukwano kakkanangako. Ekyo kyokka kiba kitegeeza nti ekifo ky'olimu oba omulimu gw'oliko toyinaawo nnyo makulu ne bw'ovaawo basobola okufuna replacement mu ddakiika. Okubeerawo okwo n'obutabaawo okwo busigala bwe bumu ekintu ky'okola kisigala kigenda mu maaso. Bw'obeeranga wantu w'okolera nga ne bw'oba toliiwo tebafiiringa yo absence ng'obutabaawo obwo tebulina kye bw'affectinga ng'obutabaawo obwo abantu tebabufiiringa kakkanako wekkakkanyeeko ekyo kyokka kiba kikulaga nti toli wa kitalo tolina na makulu okubeerawo awo bakuyamba buyambi oba okitegeera okubeerawo awo baba bakuyamba buyambi nti ne bw'oba toliiwo kyokola kisobola okugenda mu maaso ne oba wooli kisigala kigenda mu maaso bw'oba toliiwo abantu tebafiiringayo absence tebafiiringa na kufiiringa nti toliiwo ate ekintu kikolebwa bulungi nnyo omanyi okubeera awantu nga bw'oba okoze ekintu omuntu amanya nti gundi ye yakikoze ng'era bw'oba toliiwo bamanya nti gundi ekyamazima taliiwo ekintu kino si yakikoze kitegeeza oli wa mugaso mu kifo ky'oliko kitegeeza oli wa mugaso ku mulimu gw'oliko era obutabaawo obwo buba bukosa ekifo ky'olimu oba buba bukosa omulimu gw'olimu naye bw'obeerangawo nga ne bw'ovaawo nga ne woba tewakoze oba ne woba toliiwo ng'ekintu ekyo tebafiiringa nti tolinawo terinayinza kukimanya nti tolinawo kisigala kigenda mu maaso weewombeekangako kyekiri mu kusumbuwa abasajja bano nga ba Muhammad Nsereko. Muhammad Nsereko yaviddeyo sebo n'akulitisayizinga Kyagulanyi mu debate yabadde ya kisiru bye basimanya bye bazzeemu byabadde tebiina makulu kati ekisumbuwa Muhammad Nsereko yalowooza nti obutabaawo bwe mu by'obufuzi teri kigenda mu maaso era yalowooza nti obutabaawo bwe bannayuganda bagenda kufiiringa nti taliiwo okitegeera era alowooza obutabaawo bwe mu by'obufuzi bannayuganda bagenda kuwulira nga basaaliddwa nnyo naye ne yeerabira nti obutabaawo bwe tebulina kye bugenda kukosa bannayuganda so that nti n'ekifo kyalimu obutabaawo bwe n'okukibaamu tekirina kye kikolako bannayuganda tekirina makulu eri bannayuganda ekyo kyerabidde abasajja bano Sokoludi Mpuuga Sokoludi Abedi Bwanika baani Baseggona ba Muhammad Nsereko kaguruupu ako ekyo ekintu kibeerabidde bo balowooza nti obutabaawo bwabwe ebyobufuzi by'eggwanga Uganda bigenda kusitoopinga bo balowooza nti obutabaawo bwabwe bannayuganda tugenda kukosebwa tugenda kuwulira obutabaawo bwabwe butukose butunyige tuli wano okubajjukiza nti temulina kyamakulu nnyo kye mugattako tuli wano okubajjukiza nti obutabaawo bwammwe ebyobufuzi bigenda kusigala nga bitambula ate nga bitambula bulungi nnyo kubanga mmwe mubadde mubisiraanya oba okitegeera so kati muleke kwefuula ba kitalo muleke kwefuula nti mmwe mumanyi okudibeyitinga mwe mumanyi osimanya on parliament issue mwe musinga Sokoludi Semujjunganda Sokoludi Muhammad Nsereko Mpuuga akinako ka guruupu bo balowooza nti okuvaawo kwabwe tugenda kunyigirizibwa era tugenda kukosebwa nnyo era we are going to feel their absence we are here to remind you nti ne bwe munaagenda tetugenda nakulowooza nti mwaliwo because temuyina kyamakulu kye mugattako bye mukola wali abayinza obikola n'obulungi okubasinga you are replaceable okitegeera you are replaceable so be humble mubeere humble temukisussa nnyo temututama ate temwerabisa nnyo okitegeera abasajja beerabisiza to the extent nti kati bafuuka n'ababulooga
bafuuka ba TikTok, bafuuka baluma mongalingi. Each and everything they have to comment. Okitegeera. Bino biralamu. Toyina bwoyinza kuŋŋamba nti statistics z'eggwanga Uganda oba UBOS oba ebibalo by'eggwanga Uganda bikulaga nti abavubuka ebitundu 8 ku population y'eggwanga Uganda bonna bavubuka. Bali wansi w'emyaka 40 okudda wansi. Kyokka gwe tukakasa bulungi nnyo nti ate omukadde w'emyaka 9 yalina obba kulembera. Omukadde oyo anaategeera atya priorities z'abavubuka? Anaategeera atya interest z'abavubuka nga si muvubuka? Singa mwali mwagala omukadde y'abasigala tufuga mwali badde mutulaga nti abakadde be bangi mu ggwanga Uganda so that old man can stay. Nakola kuki ku priorities z'abakadde. Naye bwe mba mukimanyi bulungi nnyo nti abavubuka be bangi mu ggwanga Uganda. Ebitundu 85 ku buli 10 by'abavubuka. How can you convince those young people nti ate omuntu alina okubakulembera alina okubeera mu myaka 8 okudda waggulu? Anaategeera atya bye baagala? Anaategeera atya priorities zaabwe? Anaategeera atya ebizibu byabwe nga ye tali mu stage yaabwe si muvubuka? So please you people, bannange mutulekemu. Mutuleke. Sometimes ndaba bana abasajja ebintu bye boogera bye beekoza n'owulira ng'oyagala to vomit. Okitegeera. Bo balowooza they are more important than Ugandans. Like they are more important than the country. Nti yawe batabe w'eggwanga Uganda terigenda kutambula. We are here to remind you nti simwe mwasooka mu by'obufuzi era mugenda kuvaawo abalala bajja ate bakolere eddala bulungi perfectly well n'okubasinga. So be humble. Ekyamazima buli Munnayuganda yenna ali eyo ng'ekyamazima Wakoowa General Museveni n'enfuga ye. Era nga Wakoowa effuga bbi erigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Naye nga tosupportinga Kyagulanyi. Nga eizo osupportinga General Muntu, eizo osupportinga Nandala Mafaabi, eizo osupportinga Munyagwa, bonna abeesimbyewo ku ludda lw'opposition. Naye nga tosupportinga General Museveni. Nga ne Kyagulanyi tomwagala. Ekyamazima owagira General Museveni. Ffenna tukikkirize tukigaane ku buli kimu kyonna ekiri mu kutambula mu ggwanga Uganda. Ekyamazima embiranye eri wakati wa General Museveni ne Kyagulanyi Ssentamu. Ng'era Kyagulanyi Ssentamu yaliko amaanyi g'Abannayuganda abasinga obungi ebitundu 8 ku buli 10, ng'ebitundu ebisigadde 2 ku buli 10 bigabwanibwa General Museveni, nammwe abasigadde abeefuula nti bonna temubaagala ku Kyagulanyi ne Museveni. Ekyamazima era w'onoogenda n'olonda akalulu ko n'okawa Nandala Mafaabi, n'okawa Mugisha Muntu, n'okawa Munyagwa, ojja kuba okase, ojja kuba oyozezza n'oyanika mu ttaka. Abasinga obungi wadde Kyagulanyi temumwagala, naye ekyamazima mumwetaaga. Kyagulanyi temumwagala bantu mmwe, naye mumwetaaga. Naawe kennyini awagira General Muntu, General Simanyani, gwe awagira Simanya Nandala Mafaabi. Bw'oba otudde awo mu nnyumba yo bulungi nnyo n'olowooza wadde omuwagira, naye naawe mu ntunulayo ey'ebintu ekulaga nti abo abantu b'owagira kizibu nnyo okusemberera yadde obuwanguzi. Naye ng'omuntu asemberedde obuwanguzi, ng'omuntu akulaga nti asobola n'okuba ye muwanguzi, wali bw'oba toyagala Museveni, lwaki tokozesa Kyagulanyi okuggyawo Museveni? Era bw'onookwata akalulu ko n'okawa abantu abo, naawe kennyini bw'olabira ddala nti tebasobola yadde okukwata ekyokubiri, tebasobola yadde okukwata ekyokusatu, ojja kuba okakutte n'okawa General Museveni direct, era ojja kuba okakutte oba n'okatta. Era kajja kuba tekabalwa na kubalwa. Ojja kuba oyonoonya akalulu ko. Ekyo tukikkirize tukigaane. Mmwe Bannayuganda abagamba nti temwagala Kyagulanyi. Mmwe Bannayuganda abagamba nti Kyagulanyi temumwagala, Museveni temumwagala, naye nga mukulaga mwagala Mugisha Muntu, mwagala Nandala Mafaabi, simanya mwagala Munyagwa, simanya mwagala oyo, simanya Yemuliira, simanya Mabirizi. Ekyamazima oba owagira General Museveni indirectly oba direct. Toyina bw'oyinza kuŋŋamba nti gwe kubitambula byonna mu ggwanga Uganda obeera awo n'obeera so much convinced nti simanya Munyagwa oba Nandala Mafaabi asobola okuggyako General Museveni. Obeera awo ne weekonvinsinga bulungi nnyo nti gwe bw'onoolonda Nandala Mafaabi agenda kukuggyirako General Museveni. Era obeera awo ne weekonvinsinga nti bw'onaalonda like Munyagwa ataweza yadde ebitundu 10 ku buli 10 eby'Abannayuganda abamuwagira nti ogenda kuba onyigidde nnyo Museveni ng'era omulonzi omuggyeko. Ekyamazima ojja kuba omuwagidde indirect. Ekyamazima Bannayuganda tukimanye nti nno mu Uganda mulimu sayidi bbiri, abanyigirizibwa n'abanyigiriza. Tewaliiwo balala mina.
tewali tinze ndi independent simanya nze sina wengo simanya nze biki simanya nze Kyagulanyi simwagala ate ne Museveni simwagala oyagala ani gwe gwolaba aliwo bw'oba toyagala Museveni ngikyamazima Museveni tomwagala kale kozesa Kyagulanyi likafuuke ekikozesebwa kyo likafuuke eddaala lyo gwe kogenda okulinnyira okujjawo kiri ky'otayagala bwe kinaamala okuvaawo awo olyoke weesouti ng'olonda omuntu gw'oyagala kubanga naye Kyagulanyi agenda kujja tagenda bafiirako myaka 4 agenda kujja abakulembere ekinaaba abakulembedde oba kisanja kimu abantu abakyusa amawanga democratic we tebatera na kufiira ku mawanga bakulembera ekisanja kimu n'abivaako ye aba yalwanirira kukyusa nsi ye abati yalwanirira kufiira mu bukulembeze nga bw'olaba General Museveni ekyamazima abantu mmwe mwetereeze nze teri kintu kisinga kunnuma kulaba muntu ng'awoza saagala Museveni ne Kyagulanyi simwagala toyagala Kyagulanyi oyagala ani ffenna tetwagala Kyagulanyi kufa abali wano teri ayagala Kyagulanyi tetulina na kitumweta tetumwagalanga teri ayagala Kyagulanyi kubanga Kyagulanyi talina gwaliisa wabula tumwetaaga twetaaga Kyagulanyi oba mukitegeera ekyamazima Kyagulanyi tetumwagala tetuli mulaavu naye nti oba twagala atukolere kino oba atuweeki tetulina kye tumwetaaza si yatuliisa n'otutuliisa wabula tumwetaaga okukyusa embeera mwe tuwangaalira n'okukyusa embeera y'okubeerawo kwaffe mu bulamu bw'ensi eno mu ggwanga Uganda naye gwe bw'ogamba nti toyagala Museveni ate okulaga togenda kulonda Kyagulanyi wabula ogenda kulonda Nandala ogenda kulonda asimanya Mugisha muntu ekyamazima akalulu kojja kuba okase leka akalulu kabeere wakati wa Museveni ne Kyagulanyi kale Museveni akabbe tumukakase leka lweseeberemu abantu babiri bano abasigadde mu bajjeko amaaso era ne bona okwata akalulu kojja kuba okasudde ojja kuba okase naawe kennyini wooli okimanyi bulungi nti abo abantu b'owagira tebalina capability tebasobola era tebalina yadde okwesembereza yadde ku kakugunyu akaweza obululu obubawanguza naye ate ng'olaba Kyagulanyi asobola okuweza obululu obumuwanguza kati nga lwaki towagira Kyagulanyi nga lwaki tolonda Kyagulanyi kale zibiriza amaaso bikka ku by'okuula obutiko bw'oba tomwagala bikka ku by'okuula obutiko zibiriza amaaso omulonde so that akuggirewo kiri ekizibu bw'anaamala okukugirawo kiri ekizibu awo olyoka olonde gw'owulira oyagala kubanga ebintu bijja kuba biteredde ng'oli waddembe okwesalirawo nga teri nakubye ku mukono oba okitegeera bannange mukyuseemu bannayuganda era buli munnayuganda yenna atagenda kulonda Kyagulanyi ojja kuba olonze General Museveni indirectly oba akalulu kojja kuba okasse mukkirize mugaano manyi temwagala mazima